ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo era nga tulina bantu bannaffe nga nsolo zennyini nga si bantu ng'abantu abo bo baakera ku makya ne beewongayo eri emisambwa eri emizimu eri amaanyi g'ekizikiza. Obadde okimanyi nti bino ebintu bibatunyumizanga bulijjo oyo omuntu ayina amayembe bitera okubeera ebituufu, oyo omuntu ayina omusambwa gwe yaleeta ogumuwa ssente, oyo omuntu yasooka kutta muntu okufuna obugagga, oyo omuntu ayina ekizimbe yamala kuttirawo muntu oba yaziikako omuntu ku kizimbe ekyo okukizimba okutuuka awo. Era njagala mwekkaanye nnyo abagagga abasinga, abagagga babifeekera. Obadde okimanyi nti ssente zaabwe zonna ezisinga za musaayi, ssente zaabwe zonna ezisinga za misambwa, ssente zaabwe zonna ezisinga za bijinni as in dark spirits nga ze zibawa ssente. Ebintu ebyo nalinga mbiwakana naye gye nkomye okukula ebintu ebimu sikyabiwakanya naddala ku story gye mmanyi mwena ababeera ekibuli saidizeeyo ekabalagala waliwo emboozi gye twakula tuwulira eyo abasajja abajjanga okugula abawala abeetunda naye nga maini yaabwe si yakubeebakako, babatuuseeyo ne babagirayo emirambo mu fridge ne babagamba baginaaze amazzi ago bagalembeke okuva ku biveera babeere nga baganywa nga bo kyekyo ekikolwa kyokka kye balina okukola okubanga bafuna ssente. Naye ng'abasajja abo abawala be baguze bakuweera ddala ssente eziwera ezisobola n'okujja mu bwavu obulamu bwo bonna obwensi. Sitole eyo nakula nga ngiwulira era nga ngiwulira mu bantu ab'enjawulo naye mpaka lwe nakeera ku makya nenkiwulira ku muntu gwe mmanyi ddala omuntu gwe mmanyi ddala ng'akyogera n'agamba ekyo kyatuuse ne ku mukwano gwange bajja ne bagula abawala ne babatwala ng'abagenda obbeebakako ne babagirayo emirambo n'akugamba gwoze omuntu ono munaaze musanirire enviiri amazzi ago g'omunaazizaamu galembeke ogantere mu giraasi wabula omwambaze bulungi omukube n'akawoowo omuleka abo amazzi ago nga bagakutuuzaako nga bagamba ganywe bo bwe bafunira obugagga gy'okoma okufuna abantu abanywaga amazzi bo nga ssente zeeyongera. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell buli video na gye nkuteerayo ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo. Teweerabira ku likinga, teweerabira ku commentinga, comment zo z'amaanyi nnyo zikola ekintu kya kabi nnyo ate era naffe tuyigiramu tusobola okutumirako teekako n'abantu bo bonna bonna b'oyagala okuyisaawo mu butambi obwo tujja kubanga tukikola ate teweerabira kumpa a heart bw'obanga oyizeemu mu butambi bwe bute wabula kamba twaleko mu mboozi y'ono omuvubuka nayo ogiwulirize ono nno yali akolera Musambwa ogwa ddala ate era tumale tukomewo. Omulimu gwali mulimu ki gwe waafuna gwe wagenda okukola? Nagenda bangamba ngenda lunda byennyanja era mwalimu ebidiba bitano eby'ebyennyanja mu faamu omwo naye nga faamu ogaga gisiba akatimba nangamba ngenda lunda byennyanja kati mama yamala osimbula bw'ati omugaga nangamba muno nno mulimu omukazi naye omulaba totyanga teweekanga ng'omukazi wa bbeere limu nembeerawo kati nga tanakuddayo kuba yetabeerawo abeera mu kibuga nga tanakuddayo nangamba mpozi waliwo n'emisota giri ebiri ogera gigabulanga buli lwakuna ogera giwanga amagi nensoka nentyamu ne neŋŋamba netandika okukola nabeerawo wiki nga 2 nga byonna mbikola naye ng'omukazi simulabanga. Nga gye emisota ogiraba? Nga njigabula amagi era ne gijja. Misota kikaaki? Minene giri awo girimu ebibombola timba gya bbulaaka ne girimu ebibombola. Miwanvu kyenkana ki? Nga minene kuba nagulinnyako okwolumu nga sigula ne gunkuba ekigo. Omusota ogwo nga gwenkana okugulu kwange kuno wekuti? Nga gusinga nawo ko katono. Lutimba. Kati waitawo yali emeka? Yali 2. Timba 2? Nenga mulimu kale n'obusota obulala nenga bwo sibutya nnyo nenga gino nasinga ng'okutya. Kati waitawo wiki 2 nga ndi ku kidiba mpa byennyanja mmere. Nenga nsitamye bwe ndi kati nga nendaba ekifaananyi ky'omuntu mu mazzi nsitamye ekyange nkiraba mu mazzi nenga kiraga olwo emabega nyimiriddeko wansi nga yoyo omukazi okukyuka bwe nti tufu samwetegeeza kuba natya wena mutunuulya mu feesi n'amwenya n'aseka n'agenda n'akyuka n'agenda ng'akutuka ng'akutuka atya? Akutukamu ebitundu ogenda olaba olabako wansi eno
gola bulabako wano paka oyabulira mu muti gwali omufaamu. Tudde wali ku bidiba by'ebyennyanja. By'ebyennyanja byaliwo ng'obiwa emmere? Byalimu, mwalimu engege n'emmale. Ng'obiwa emmere? Ng'ambiwa, era leetanga emmere ng'ambiwa. Ng'oliwo ekka ku faamu? Ku faamu nga ndiwo nzekka. Omuntu omu bw'oti? Bwogu. Era nga yankwasa akasaale n'angamba ayingira nga mu faamu mukuba akasaale. Ataliiye? Ataliiye. Nemukuba mugamba ntidde. Nemukuba essimu nemugamba ntidde. Oye, otidde ekikonze omukazi mulabe naye ntidde. N'angamba alina kyakukoze. Konza talina kyankoze naye ntidde. Oye gwe beerawo. Nembeerawo. Banga eri ayita newaba nali nzirayo waka. Neneekanga naye nga sirina kyendabe neneekanga nnyo. Nentuuka ewaka. Kati nga waliwo ekintu nekijja nekintomera mu mutwe. Wali tosulanga ku faamu? Yali yampangisiza waggulu eyo. Waliwo yapangisa ennyumba. Ku faamu tewali nnyumba? Yasi waliwo kafumbiro katono wenfumbire emmere oluusi ey'ebyennyanja n'ey'embwa. Mwalimu n'embwa mu faamu. Kati mba nzirayo ekintu nenfunamu okutya. Nentuuka wange ekintu kintomera mu mutwe nga kifulumye no mu magulu. Nemukuya nemugamba najja olunaku lwatanana kujja ajja lwakusatu. Nanga nyasana kufaamu nanga addayo ewaka. Nenzirayo ewaka. Nemulota nga alina omuntu gwalwana naye. Misana nga nagwalwana naye. Namusinza amaanyi namwanika ku muti gwali mu faamu omwo. Ng'ani asinza amaanyi? Oyo Mukama wange. Yeyita saamanya alinnya ettuufu naye nga yeyita dokita oluusi pasita. Nendota nga alina omuntu gwalwana namusinza amaanyi namuteeka mu faamu omwo namwanika waggulu ku muti. Nenzirayo nga nakatuuka nti ku faamu nambuuza ondabyeko ewaka eyo. Konza nkulose buloosi. Naye notunula ku muti ogwo omuti gwe gwabulyamu oli omukazi era nga waniseeyo enjiibwa n'effumu. Nesigala nga nkitute bwe ntyo. Ekintu nekirekera okuntomeera ekyo ekintu. Ntandika nga otambula wengendako mu firimu engulu eyo waliwo tawo ne bagiyita Kikunyu. Ng'omukazi ajja angoberera ekiro. Nga paka wenyingira mu faamu manga mu firimu nentuula. Najja n'alingiza wati ku mulyango. Naddayo nga alina wanindira era wemba nfulumye mu kibanda nga nzirayo ewaka. Ajja angoberera paka ku nnyumba n'alingiza bw'ati. Nemukuya nga ntidde omukazi nga ngoberera nnyo nga talina kyakukoze gwe tofaayo kola. Era ali angamba nkole mwaka mulamba. Ampe $1,200,000 naye nga luwajja buli lwa 6 andekera $5,000 ena. Kale nga njagala naye ate ebyatuuka mu maaso ne bikalubamu nangulira emmindi n'omuggo ogwewetamu nanga mbeerenga nabyo. Nembeera nabyo emmindi nenjigezaako ginywa. Yangulya emmindi nennema okunywa nenjasa nenjiteeka mu kitooke. Mwali mugonja mu faamu. Nenjiteeka mu gonja. Lwaki wateeka mu gonja? Nayo gikweka kale nalinga gisudde nenjikweka omwo. Nankubira essimu era ng'ali mu kibuga. Nanga muteesaasira nga tokyanywa mmindi. Konze njinywa. Oyo ate gye wayasa n'ogiteeka mu kitooke. Naye nga bukyanga najasa tajjanko ku faamu. Bukyanga najasa. Tajjanko ku faamu. Neneyongera okutya. Nembeerawo. Ate ekintu kiriwe nayasa emmindi nekyeyongera okuntomera nga wekifulumira muno mu magulu. Fe natya ennyo namalayo emyezi 4. Nze nemulimba ampe ku ssente nti njagala kuteeka bintu mu nju. Nemulimba munjagala wasa naye nga era nkyali muto. Nanga gweteeka ebintu mu nju. Nze ngenda kufunira omukazi. Ssente lwazimpa nenvaayo nenkomawo eno mu kyalo. Naye ekintu ekyo ekyantomera kale kyeyongera kula kati kisobola okujja nga wentudde wano. Endaba ekintu ekya bbulaaka nekimbika lumu nekinkwata wa bulago oba kuno kiti. Gaswasowadde okukwatako bwenti nti nyamba. Era kati kinumba oluusi emisana wembaako omunju nga nebase oba ekiro. Naye kati mukazi wange yakimanya ye agiyana nyeenya nekibula. Naye wakunyeenya nemusirikirawo kimala nekiddawo ku ludda naye musirikira munyomya luusi kigenda. Naye nga kintawaanya nnyo. Omukazi munene mutono? Mukazi mutono. Alinga muwala? Mukazi mutono alaga nti mukulukulu naye nga alabika bulungi tonotono.
neto so amwetegeeza naye nto mwetegeeze omulako face olugirange ekyuka ngofuna olinga afuna ekifu ku maaso kati waba atambule nga akuviira yato omulaba ina nti buli agenda abula amagulu ne gabula muno ne mubula paka wabula naggwawo bw'aba akulabikidde alina obubaka bwonna bwakuwanga ggwe nti oba njagala kino ayogera naawe tana kye yayogeddeko nange adde neki pozi okumutunuulya nemwekanga n'amwenya n'aseka kasita aseka nga agenda bwakulabikira omubiri gwo gulina kye gufuna oba n'ogamba nti oba gwamu amaanyi oba omenyekamenyeka oba ntya nnyo nfuna ensisi just ensisi ate buli we munyumyako kyekintu kiteeka okunnumba era neero kyemmanyi kirina okunnumba buli we nkyogerako kiteeka okunnumba nekintuga kinkwata bulago nekinkwata ennyindo n'emimwa nga nenzigwamu n'amaanyi mbano omukazi atuddawo nga so amugamba nti naye kati eyamanya alaba nanyenyanyenya oba kyekanga nekibula naye kibeera bbali awo kati okyusa amaaso notunula eno ngala ekintu ekiddugavu era ku bbali awo nga kikoma olumu kikubikka omukazi wabanga bivuddeko nga soka kikutulugunyamu awo walaba nga tokyanyega ng'amanyi akakikomyewo nga nyenyanyenya nga kibula ye mukazi wali agambyeko nti kyali kimulumbyeko nga ye naye kyamulumbako nga kimugamba ki tewali naye lwakuba kyamulumba mirundi eba ebiri olwo ekyatabukira ennyo ebiseera nga lunaku kirina okunnumba olumu kyalumba ye mirundi ng'ebiri ye n'akugamba atya era nga wempulya naye waŋŋamba nga wawulidde naye nga naye siganda kikuloosa oba kijja misana oba kijja otunula nekikubikka lumu ofaamu okwo abantu faamu bagimanyi bayinza okutegeera nti no oyo omuvubuka akola mu faamu eri kuba abantu b'okukyalo baba bamanyi bagimanyi bo bakugambanga ki nga bakulabye ku kitundu era ndi odi eka yantya ate era nenatambulanga nengendako mu tawuni ng'era bantya ng'abantu bakutya abavubuka nga bantya abantya akola mu faamu yeri nkimanyi oluvannyuma lw'okuwulira obutambi nga buno tugenda funayo some idiots abatagenda kukkiriza mboozi yo n'omulenzi wabula nze Adita kati ku myaka gye nnina ebintu bitono nnyo ennaku zino byempakana anti ate era ne byendabye bingi yenze ne byendabye bingi lwa nsonga nagendako nkulidde mu bifo ebisinga amwe woman of all seasons nkuliddeko mu bantu abaavu nkuliddeko mu balina ssente nkuliddeko mu kyalo ate era nkuliddeko ne mu Kampala mbadde mu sectors ez'obulamu ez'enjawulo era kizibu nnyo obulamu nze okunfunza nga we bwagala oba situation okunzingako nga bweyagala lwa nsonga buli kijja mu bulamu bwange I always have a way out engeri gye ngenda okivaamu engeri gye ngenda okyetegulamu ekibi n'ekidduka ekirungi n'ekisembeza mpozi ekirinkwata it will always be God's will kino n'ekinkwata nze siri muwala awankawanka eri ssente ne bw'ojja ne ssente nga zikunkumukako nze Adita togenda kunnyeenya lwa nsonga mbaddeko era ndabyeko n'abantu abalina ssente ye mbaddeko ate era n'obalabako ne mbalabako nga balina ssente amamotoka ag'ebbeeyi nga tuddemu ennyonyi njirinnye alhamdulillah tokyasobola kubaako kintu kyonna kyontiisatiisa tokyasobola kunnyeenya nti ngenda kugulira emmotoka ng'ewaffe gyenva ziri mu galagi nga bwe zaagala ate nga nkuze kutuuka wano simanyi nangeri we banyoolamu mmotoka naye ng'ate ewaffe oyingira n'osanga mu paakingi nga ziri omwo zipaakinze kyekyo kyenkugamba nabeera mu mbeera ey'enjawulo nkulidde mu bulamu obw'enjawulo obulamu bw'ekibuga mbumanyi obulamu bw'ekyalo mbumanyi obulamu bw'ennaku mbumanyi obulamu bw'okubeera mu koneka ssente yadde nga katono nabwo mbumanyi kyova olaba omutima gwange gwakkuta tosobola kujja n'onsigula emmeme just like that yensonga lwaki nkyalina singo n'okuba n'abaana nti siina lwaki abasajja banoonya kye bannimba nakyo ne kibula ngenda okwebaka naawe nga I've really decided ne ngamba kati nange omubiri gubanje kanzijjemu engoye neesanyusemu ng'omwana omuwala naye tekitegeeza nti nno ggwe byoleese bye bigenda okunsikiriza bu TV ng'obwo simanyi obuliri obulungi simanya bino simanya biri nze Adita ebyo tebinzijaawo kino kye mbakubirizanga mu abaana abawala abantu abasinga batukozesa nnyo naddala abagagga abo in aim of otusaddaaka bo batufunireko kyova olaba abaana abawala tufuna nnyo ebisira ne tu ending up ng'obufumbo butulemye oliko ekikwa naye nga omusajja ye yakikuleetera omusajja yava eri nga bamugambye gwe genda otomera Adita tomera omuwala yenna
gyokoma okutomera abo abawala mwe mugenda okuva obugagga bwo. Kati laba ono omulenzi yanoonya mulimu, afunye omulimu, naye ng'ate eyamuwa omulimu amukozesa ng'omusaddaakayo ye yeeyongere ne ssente. Okuva lwe yaddukayo ew'omugagga embeera yagaana okubeera ennungi mpaka olunaku olwaleero. Baganda bange, wano we mbasabira Katonda yeetaagisibwa mu bintu ebimu. Ng'oli ku mulimu okugamba Katonda nsaba onsaasire abantu b'enkolera babeere abantu abalungi. Buli kizibu kyonna ekiri mu nnyumba eno nsobole okkisimatuka bwe giba misambwa, mizimu n'ebintu ng'ebyo, dark magic bireme kunkwatanga nze omukozi. Kansubire nti vidiyo eno ogifunyeemu, gw'ayina ekyo tugamba ekisingakaawo weeyambise comment section. Tujja kuba nga twaniriza obutambi bwo as usual, era tujja kuba nga twaniriza comment zo as usual, okuwabulako as usual. Wabula toweerabira kusubscribinga woba tewasubscribinga, gwe uno omukisa gw'olina kikole mu bwangu, ate era toweerabira to give me a heart and a thumb up. See you.